Laba Olutalo Omu-wife agasimbaganya ne ex omu-husband kye beekoze enkoko bwana. Wasize otya wasibye otya gwe n'omulungi ampuliriza Olukyano Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell lubenga notified bwe nteekawo video empya. Live yatandise ne vibe nga basanyufu bazibu naye omukyalo oyo ex kasaalabye nga Mado ali live n'atandika okubeera nga amusindikira zi request nga ez'omukumukumu nga tamweza amuggyako bw'addamu n'asindika olw'amaze ne yeegayirira omu-wife nga Mado si musanyufu yadde n'akatono atunuza nnaku ng'omu-wife amubuuza ne Mado kiki nga toli musanyufu obadde ki buzibu ki nga Mado tayogera nga mumanyi waalina ebigambo ebitono bw'atyo olw'amaze n'atandika omugamba bambi nsaba onnwanireko n'amubuuza kiki ate nnwane kiki otaŋŋambye nsaba onnwanireko kasebo ne kasaba bambi nsaba onnwanireko olwagize n'agamba muleete n'agamba eki twabaddewo ng'omu-husband addamu aleeta ex we ayogere amazima nga n'omu-wife kwali ku live amugambe nti munnange ono omukyala simwagala era simumanyi. Olutalo bwe baleese omukyala olutalo olwabadde awo ate oluvannyuma omu-wife n'ayomba ng'agamba Mado lwaki akomezaawo omuntu eyabakyankalanya naye ng'ekituufu ekyadde ku Mado erudda yabadde mutuufu ng'agamba ayagala addemu amuleete. Mado bw'abanga bagamba nti luli Mado yasirika n'atoge ku luno Mado ayatulenga n'omukyala waali amugambe sikumanyi. Wana afudde sibuni yange busy. Afudde busy. Obadde ki? Omanyi mugamba waliwo afudde wano sibuni busy asindika request. Ki? Hi baby. Obadde obuliddewo? Network. Mommy, love, thank you so much, baby. Mado, what's wrong? Tuli balongo ku myoyo emitima bagizala gy'enkutte. Baby. You okay? Awo wonna Mado ng'omukyala amuli bubi asindika request ez'okumukumu aziggyako bw'addamu n'asindika omu-wife nga bimusobedde omu-wife nga yeebuza kye kigenda mu maaso nga takitegeera Mado bambi ng'akyatidde jjukira wa bigambo bitono akyatidde okunnyonnyola naye What's going on? Where is it? Mado. What's going on? Are you okay? Yeah, I'm not joking. What's going on? I'm not fine. What's the problem? Waliwo amazeeko emirembe nwanira omulundi wa Mado nwanira ate nze nwanira simanyi by'otuŋŋamba. What's going on?
comment section. She's trying to behave. Omulungi. Anjo mwana. Lwaniraako. Ate nwaniki. Omanyi omuntu ali wano asindikira request kyokka nga anyonoona atooloona. Naba muleete ogenda kunyambako. Ani gw'oleeta ki? You were there. Nti omanyi ekijjangalana tebirwamu. Ono bwedala kumazeeko emirembe. Mado. Ndi mukyala we. Ono bwedala kumazeeko emirembe. What? Tebalima. Kale nawe gyebaliko. Enkofiira eri wala era anniversary yaffe nnyire n'omwami wange twasazeewo buli alabikako ayambala enkofiira. Nze nga tannabinyambako. Anti you are not welcomed. I'm not welcomed naye ebyo tannabinyambako kuba nze embeera naye eno talina kyaŋŋambako ebyo kati awo simanyi. Ate leero njagadde okukakasa ne njogera n'omwami wange olunaku lulamba ku video call. I didn't see you anyway. But I've been with him on video call too. I didn't see you. Mukyala wa Mado. Wanji. Wife wange. Yitaba maama wayitabye dda. Wanji ow'omukwano. Naye nga yegwe gwe mpita yegwe mu wife. Ate obadde oyita nze mukyala w'omukulu so. Ani akumanyi? Ewange. Lwaki oyogera ebyo byonna? Ovaawa. Bwe tomanyi gye wanzijja? Badde nsuubira gye wanzijja omanyiiyo. Era ne gye wandeeka omanyiiyo. Gye wanzijja gye nviiridde nzijje wano. Okay, then let this be the final say Mado onomuyita otya. Wanje? Tewali gyemuyita. So? Ompita otya Mado? Ate nkuyita nti. Tewali kyakuyita. Bana omuntu akwegaanira mu lwatu era n'osigala ng'olemeddeko. Mado tolina wompita. Sirina we nkuyita. Mado oyagala nsooke nzigyeyo obukakafu balyoke bamanye nti nno nina we nkuyita. Nkimanyi okola content ne mukazi wo naye era tekitegeeza kwogera ebyo byonna olwa content. Munzimanyi okola content ne mukazi wo.
omuyita content gyobeereyo omuyita content. olowooza content tatususe we yalikomye so oyagala nkugambye nze ne Mado tubadde ku live sikyo nowakana Mado oyagala nzijeyo screenshot zoyagala ate we nazijjayo ate sagala kunyiiza koze ekituufu okimanyi do bagamba simanyanga nze nnemera ku kimu ekintu kimu ekituufu okimanyi. If it's content, please mukwano give me some respect. Omukyala Mado gwogambe Gamba gwe omwami wange omulungi. Aliwa. Gwe mwennyini ate aliwa waliwo abasajja bameka wano. Ani akumanyi? Singa tomanyi singa tetwogera wano eno. Anti nyagadde kuleeta nsobole okuba n'emirembe. Ate emirembe lwaki oba ondeeta? Lwaki nze mba nkuyita mwami wange nga sikumanyi? Katubuuza lwaki nze oyo omuyita mukyala waye nga gwe sikumanyi? Kati nanti ndeeta obujulizi. Onzikiriza mbiteekeyo. Ate olunaava wano ng'ongamba sibiteekayo. Nade bitaddeyo n'ongamba mbijjeyo. Ne mbijjayo. Obujulizi okimanyi bulungi mbuyina nabutaddeyo n'ongamba mbujjeyo. Si bwe wangambye mukwano? Ate oyagala mbizeeyo ngambe nti mbijjeyo. Saa lwaki tubeera mu ebyo swaza biki? Jawa amazigo. Kafunenye ekisoka ensabuleka. We nyabo soko nnyonnyola enze. Okubadde nga mweyagala ne Mado. Atya? Kunnyonnyola ngani? Tombuuza so nnyonnyola mwatandika ddi ne Mado. Nyola kuba siina bwe mpisa. Mbeera ne Mado sikulabangako kakazigwe oba wadiba toddamu kulwasamira. Omanyi bweripaanya okubanga. Otegera agamagumba nga Mado asobola okutwalawa. Esooka olabe quality gye tulina. Bakuwadde omutwalo 10 okula akazigo ka tip-top. Oli awo yasamira we n'ozunga mu ebyo ebiyinde byakweyama ng'emikoti egitwala biwa abawalabu. Oli awo ozunga we yasamire. Ani akusasula? Mukwano sibitegeera. Ani akusasula? Mado mwatandikirawo. Lwaki okyatumanira akazigo? Nkumanyi nze ndi Uganda okitegera. Nkumanyi obadde oyagala obulungi oli malaya wa mulungi obeera musega. Obuzibu oyogera nnyo. Malaya wa mulungi omaliba amalaya n'okwekawo. Kati kwetunuulira ki? Nze ndi mulala nnyo. Tulina zangu bakuwadde omutwalo gumu kitundu oje wano osunguwe Mado olw'okubako abaliko oli awo wena wena osunga kati tolina nazisibangundi omusajja yakuleka mu nnyumba ozaala byana n'amagulya oli awo olina enkyaca ku magulu nabayo basinika ebinyo biringa empeke za naadisi nono nekase kakalowooza ndi mulwali kasamira n'ebibobe mu biyinjo konakona tekamanyi bikwogera lwenga bakutwala waggwe ne we banka ow'obwereere nga gwosigadde mu Uganda ati tebankubamu amasasi nga bwe nkutwalawo. Mado mwatandikirawo nze mbeera ne Mado nga sikulabanga. Mado akukubidde wale tulabe obukakafu. Anti obuzibu oyogera nnyo. Wadde omukisa yogera nga sinaba kukuba mpi yogera. Kakale zinkube ziyiseemu musimu zintuukeeko tola nti oli musiru magezi. Otasamirira gw'oli mu buli musajja gw'oyagalako afa. Kati ebikolimo byo yakwagalako n'ofa kati njogera na muzimu. Nga n'amazi. Kona kaawo tukoba jakwagalako n'ofa. Amazigo. Azigido. Njogera na muzimu kubanga nakwagalako n'ofa. Mwesiba nnyo ku bantu.
Tuka wetunuuli gonna wegakuleeguuse mbu naawe weereega nange. So bw'onyiga embalabe zikuli mu feesi kuba zikwengeddeko simanyanga oli yaliwano ne Mado kalyoka atujanga oba oli azigiddo oba oli buki. I don't care. All I care about is my man. Oshegera ne bw'ojja ng'okankana bw'oti nze kankubuulire ndi ku kintu kimu musajja wange. Oshegera ne bw'onooyogera n'obimalako tebinyeenya nga tanaba kugwayo. Anti bw'oba wali ex byagwa buli muntu abeera ne ex kati byagwa dama yaliko so tuleke webiba nze byange tebiggwa ebyange tebiggwa. Omusajja wange bwe mba mwagala nja kumwagala. Princess, please. Wansikiriza ne bw'oyogera ensimu enkulu nze ebyo tebinkwatako. Nze ekikulu ekyandeese wano si Azigiddo. Ekikulu mwami wange nakulabira ne vidiyo nze seka kusesi wogenda kwasama byonna byeyagala biggweyo at the end gwajja okubeera omubi. Ye obukakafu buli wakulinamu mwana oba abaana babalekawo ne bagenda kati okuvaayo olw'okuba bakuwa lwaki togenda n'okola n'ova mu bintu bino. Labayo mukwano kazigwe genda okole ebyo golimu byabeerere naye sokolaba omwana polite naawe oyo wengambe newavamba ng'enyongeza sikutwala Wani agambye nti akwetaaga kati tewafuuka ekisi kati oli supagulu ije ekituufu ndi supagulu era nja mwetungako. Kati oba ofa Azigiddo bw'oba okolako oba oyagala kunvuma weeyambule bulungi bakakase nti oli muvumi. Ozinze nazimazeeko. Kati bw'okola muloogi wamanyira kweyambula nze sobola kweyambula. Kozi muloogi yawa gye wakola gye nkolamu gye wampa omulimu. Omanyi oyasama nnyo. Mado. Wandi mukyala Mado. Saba nzigire wano abantu. Gwe Mado tulina okumaliriza ebyaffe. Azigiddo, let me speak. I'm the owner of the man. Let me speak. Azigiddo, please. Kati Mado salawo. What's going on? Please tell us what's going on. Nazigiddo ayinza okuba ayomba nga tamanyi kigenda maaso. What's really going on? What's going on? You're not the same girl that separated us last time. And you've brought her back. What's going on? Why would you bring her back? Why? Tell us what's going on. Omwala agamba girlfriend or whatever. And you're saying to woman, please tell us the facts. What's going on? Mado, what's going on? Can you please say something? Or else move ku live mumvire, you disconnect me. You're not straight. Siriwo. Nasubira nti muwulira. Kasiriwo omukyala wange mwena mumanyi bwanne. Omuntu namugyeko samugyeko recently samuggyako neera omukomeza for a reason.
ensonga lwaki recently saamukyako era ensonga lwaki mukkiriza mu acceptance another time ng'omuwife wali lwansonga basaagala bitambulire ebbali nga ffe we tuli wane nga si bituufu. Lwaki biba bitambulire ebbali nga ffe we tuli wane eno nga si bituufu nga mukyala wa Mado bimulumya. Mukyala kinze oba? Baleero. Can you please let him speak, please? Kati saagala oyogera bya bulimba kozi okimanyi obukakafu mbuyima. Mukyala wa Mado akubima asaawa bw'olaba buuyo. You are his ex, right? Or ex wife? I'm not even her ex. Kuba tobeerangako. What went wrong? What went wrong? Really, what went wrong? You've not been around. What went wrong? Kuba nze wenna abagamba, you won't believe it. Please tell me what went wrong. What went wrong? What? Bwali buzibu ki nze naawe Mado bwatuukawo like tubeere nga tetutawuliziganya. Nze gwobuuza bimanyiiko. So you don't do anything. Yet I'm going to post everything. No problem. Yes, ekyo kye tulinze obukakafu. And yet I posted Mado n'ongamba mbijjeyo. Tewali buzibu. Mado nina recordings so don't forget. No problem. No what? No problem. No problem. Okay. Ate nga sinnabipostinga ngenda sooka bikuweereza ku WhatsApp okakase bulungi. Namba yange wajija ku page. Just confusing me. You're saying we're gonna be WhatsApp, which means taina number. You I don't get it. Yeah, how did you get it? Wabanga tabirina. To the fact that ogenda bimuweereza buweereza. Ebiki byataina. You're saying you're going to what? Forward them back. Yayinza obbanga tabiina naye nze ky'oba omanya mbiina. Ate nga yabikusindikidde. Byonna we biri byonna tugenda kubala tugenda kubala omwezi gwe natandikiramu ne Mado okwogera. Bwe bibanga information eyo weeri mu kiseera kino, I'll let you be. Naye information eyo weeranga nkadde. Kati otuusa okundekera kubanga nina n'ebyaleero. I want that information. Okay, just give it time. Like wetova waneeno nze Mado enda bikusindikira ku WhatsApp. You guys, I'm laughing. Oba muyinza obitwalanga ebyokusaaga. I'm going to post. Ongambye mubadde ku live. Ongambye mbadde ku live ne Mado. Naye nze mbadde naye. Before nga talina kyeya naye mwe. Okay, I won't say much. Naye gwazigidde ogenda swala n'obwo obuyindo bwobwo obwakugaziwa. Nyabutongo kakuwuli ogenda kunkola nze gwoliko tomanyi kati gogenda kunkola ki? Olaba ng'okola obwamalaaya ku loogi okola kyabeeyi nnyo bajja emirimu egiri e Uganda egisasula. Oli ku VPN wenna oli awo esente ze baakusasudde ojja otutewaanye mukwano genda okule okitegeeze. Mado nze nkontera okugamba nti kati abatulwanyisa be bangi oyo teri kyamanyi teri kyalina okugyako okwagala okutabula embeera. Miss Mado alina ensonga bakyaleese okuwala oyo kukireyalinga eya oba kutereeza mpewo ebigenda ku social media. Abantu be bali kugamba mu ex wa Mado amuleese oluli Mado yamuggyako olw'ensonga wali onyiize
nga tasobola kuvinyola kati amuleese nga gundi amugambe mu maaso go nti tamwagala. Kitegedde maama, amuleese amugambe mu maaso go nti yegwe mukyala we gw'amanyi. Bano abajja nga bazuga tabamanyi kirenga bwe n'abeera waka n'agamba nti Mado ayagala Zaidi wali omukazi n'abayita munna aba alina okulagayo nti ye mukyala wange gwe njagala era n'obeerawo bombi basobola obuuza Mado nti kuba noyagala omusajja gwagambye aba gwayagala. Kati Mado kyagezezako bambi kyatali kusobola kuvinyola. Mado, can you explain to me what's going on? Kyekyo kyennyini kibadde nina okugamba. Kuba ekituufu simumanyi naye tekiŋŋaana kumuleeta wano to clear my name. Yes. Tekiŋŋaana kubanga already I love you. Already I love you. Era I do. Era everyone knows that I love you. Era I'm free to love you. So kyekyo. Kyekyo. Oyo omuwala teri kyagenda kupostinga n'olaba munno ng'ali musanyufu yenna musanyufu waliwo omuntu akonkona wano. Okimanyi omuntu anyiiza girlfriend wo lemeesa oba mukyalawo n'omugula waaye akonkonye nnyo ne muggulira n'ayingira bwakonkona ne lukoze ekirubotokamu ebituli. Owaaye bw'asindisa request abadde akutte mu mwagwo tokyayogera. Anti era newe yandisigadde wabweru ng'oli happy for that moment ng'enkyo ogenda kunyiiza. Anti kati beta leero n'oba nga toli happy nkya n'obeera happy. Okusigala nga kisunga ku media nti Mado alina X asigale nga akyapostinga ebintu ebyekisiru y'ensonga lwaki Mado amuleese. Tutereeze media nti banange oli omukazi tamwagala. Kale tuke ku butamwagala omumanyi. Aliwo. Simumanyi. Kino sikirabanga yamala Messi tolina omanya kati abakwegomba bangi kati wooli ne Mado abakwegomba bangi. Tosagadde ogendere no ku bintu byabo bantu abali ku bwavu ne beeripa mu bwavu yammwe. Okitegeera Mado mbeera naye fushiwa nangigambye nti oba omuwala twamulabako naye teyadde toba amulabako wano oba wano nedda tumulabidde wano mu media nga ajja kutujja wano. Kabwe yapostinga ebyagambye kitegeera apostinga ebyagambye teri amumanyi. Omange toza kati bagenze kwekubisa nnyonnyola azigidde ogwa mwogezi munnange ekyo ki anti kati kyendi mu kugamba kyekyo tosobola gamba nti bali mu kwekubira. This time round abantu omwefu bamukuttemu ensobi. Ebiseera ebisinga mu relationship olina okutegeera omwami wo n'omwami alina okutegeera omukyala we. Mado ng'ajja yagezezzaako emirembe gyamuweddeko buli omu video agirabye gye byatandikidde nga talina mirembe n'asaba omwayifu nsaba onnwanireko. Mado ffenna tukimanyi okuva we twatandika omulaba ebigambo alina bitono bwe kituuka ku kyokuba nti nno byegasseemu entalo omulimu ebyokunyiiga era ne babeera nga waziwa abakazi abalala Mado ajjayo ekifaananyi ky'omuwayifu. Olw'ebigambo by'alina ebitono abalaga ekifaananyi abakuba omuwayifu mu maaso. Naye
omwife singa yategedde Mado leero agezezaako okwogera okusinga luutu eri agezezaako okubeera nga yeeyogerako naye omwife alemeddwe okumutegeera. Era ng'opinziza abantu abalala bagamba nti omwife yandigezezaako okuwuliriza Mado oba okumutegeera, kale ebirala ne bibeera background noise ne kasita Mado asobodde okugezaako kyagezaako n'ayimirira ku magulu g'abiri nga bw'ataakola likululi ne yeewaayo n'ayogera n'agamba nti oyo mukyala simumanyi, byayogera si bituufu. N'omwife agaanye okubeera ng'ategeera omwami we. Ebiseera ebisinga okwangaala mu relationship olina okuwuliriza omwami wo kyakugamba kuba ebigambo ebyogerwa abantu bangi abeera bagenda okujja mu relationship yammwe abatabaagaliza okulaba nga babataataaganya. Mbadde ngezaako okugamba nti kati fe otutambulako otubeera ku ground otumanya kituyitamu oba kituyitamu otumanya kituyitamu naye olaba Mado atuuka n'agamba nti buli wamu tutuuka n'ekiseera ne tutambula n'ekifaananyi ky'okubanga n'okigirayo abantu oti bannange kiti omukyala waffe naye nga lwaki Mado akwagala Mado kyonna omanya. Ate kati abantu kwegala ugeti naawe olinga n'amazi abantu kati bagenda kujja yenna ogamba kati olaba biri ku meeza kati womubuuza nti kati ekikukubisa Mado n'ebisidamamu kiki oyo yagwedda luva kubisomerwa. So nze kyenjagala okugamba kiri kimu, abakwegomba biisi bangi olwa Mado ebintu byakukolera bingi nnyo kitegeera. So bangi abegomba okugamba nti singa olimbaddeko nga biisidamamu kati oyo omuwala gyavudde tetumanyi tumulabidde wannabindi bino just Mado byawulirako nefeigo bwekasooka ja just twali tumanyi kwe ate ngaali serious mpozi yakisibwa Mado mpozi biki This is not fair. Wife try to understand your man bannange naye mu byonna okuwangaalira mu relationship yammwe olina kuwangaala olina kutwala kigambo mwami wo kyakugambye n'otawuliriza byebbali n'otafa ku negativities n'otafa kwaba abakuyingirira kuba si buli omu nti abeera akwagala abamu babeera baagala kusaanyaawo ssanyu lyammwe si buli omu nti abeera akwagaliza. N'omwife kyamulemye okutegeera omwife yalemeddwa okutegeera Mado ate nga muganda wa Mado yagamba nti Mado bwe kimusukkako akaaba bukaabi which means Mado yali tasobola kkaabira mu kamera. Ekyokubiri omwife abasajja bangi abajja okufuba okulanga bamujja ku mulamwa okwagala Mado nga bamwesibako nti oli mukyala wange oli mufumbo wavaayo Uganda olina abaana bwe bati ne bwe bati n'ebyo byonna Mado tabifaako lwansonga ayagala mukyala we awuliriza ki omukyala we kyamwera amugambye kyatwala ng'ekituufu background noise n'atagifaako n'atatwala bigambo bantu bye babeera boogedde n'atatwala bigambo abasajja abeesiba ku mwife bye babeera boogedde. Naye lwaki we kiri ku sayidi ya Mado lwaki omwife akitutte tu personal lwaki omwife ye tawuliriza ku bigambo bya Mado byamugamba nti mune oyo mukazi simwagala kale n'alaba ekigenda mu maaso n'alinda omukyala byagamba nti ngenda kupostinga ebintu biki kale bye biba bimuwaga ahead agambe nti ako omukyala bulijjo byayogera bituufu naye omukyala naye okutuuka okupostinga ebintu atawuza ngenda asooka bisindikira Mado omuntu we mubanga mulina ebintu byemusharing era byeyagala okuta media erabe ate lwaki obeera obisindikira omuntu mbw abirabe ng'olwedde abirina mu ssimu olwedde bw'abanga yeyabikusindikira olwedde aba yabisigaza byayogera biba tebikwatagana tebigatta. Lwaki omwife aba tawuliriza Mado kyamugamba? Osobola okukozesa comment section n'otuwa endowooza yo ku Mado n'omwife ani mukyamu ani mutuufu era obawa magezi ki? Okyali ku Channel Media, subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwela bila okunyinga notification bell benga notified benteka video empya nengelo okubaza bonna muna abalaba video zange to the end.
nsiima nnyo mikwano, nsiimira ddala, simanyi bwe nnyinza kubalaga naye nga ndi musanyufu, ndi musiimu. Naye nga katusebe Katonda asasire Mado omu-wife ategeere Mado, ategeere omwami we, aleke kubeera ng'awuliriza background noise. Tubadde tetusuubira nti nno omulundi ogwokubiri ate neera omu-wife kinaamuggyako nga bwe kyamuggyako mu kusooka, kuba mu kusooka kyali understandable. Osobola okubeera nga weebuuza ebibuuzo bwo byeddamu, Mado asirise tayogera, taliko kyayogera, omukazi ayongera kutokomoka mugambo, naye ku luno Mado ayimiridde ku magulu ge abiri n'abaako kyayogera, naye siri omu-wife alemeddwa okumutegeera. Ng'ate naye ku sayidi abasajja bangi abavaayo okubeera nga bamwesibako, naye Mado tabiwa budde, tabiwa matu, lwa nsonga amanyi si bituufu, amanyi bangi tebabaagaliza, n'omu-wife ye kyamulemye okutegeera. Sobola okukozesa comment section bannange.